It's a Thursday nkuwaniriza nenkoboza okuba ng'otegeseko abali ku Lugonvizi show gyesinzira okubeera ng'otulaba mwebali nnyo mwebalire ddala abali mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo abali ne wabweru w'amawanga ag'enjawulo mu wabweru wa Uganda mu mawanga ag'enjawulo mbaaniriza nnyo nze Ssentongo Frederick Lugonvu oli ku Lugonvizi show omwezi tuyinza okugamba nti gutandise okuba nga gutudduka olwaliro ennaku z'omwezi 17 lero 17 omwezi gwa 2 omwaka 2022 nkimanyi nti abantu abasinga obungi twagenda okutandika omwaka guno nga muyina ebirooto byammwe eby'enjawulo ebiseera ebisinga buli mwezi ogukonoka nkitegeeza nti tegugenda kuddawo kitegeeza nti buli mwezi fuba okulaba nga waakiri mu kirooto ky'oyinako eddaala ly'otuuseeko kalibere ng'ogenda tambula amadaala 30 naye mu mwaka omulamba n'otambulayo eddaala limu mu mwezi ogumu kitegeeza nti waliwo omwezi gw'ogenda okwegaganuliramu kiyamba nnyo waakiri ogamba nti natandikako nensimaliriza okusinga ogamba nti bye natunulira okutandika omwaka guno sirina kyenkozeeko watunulira ogula poloti ozimbe otandikawo bizinesi ekimu ku bitusumbuwa notusumbuwa kwe kubeera n'ebirooto ebisava oba nkyogedde bulungi kwe kubeera n'ebirooto ebigazi ng'okuteekateeka ebirooto byo tuve ku byamagero sooka weetunuulire nga ggwe bw'ozitowa bw'omala okwetunuulira bw'ozitowa kijja kuyamba okumanya by'osobola okukola mu buzito bwo tosobola kuba ng'ofuna musaala gwa $40 ng'ebirooto byo n'essaala ze wasaba mwalimu okugula poloti okuzimba n'otasabaamu ssaala ey'okukyusa omulimu ofuna ogw'okusasula obulungi ofuna $40 naye ebirooto byo Mukama nsobozesa okugula emmotoka nsobozesa okugula poloti nsobozesa okuzimba ku $40 tewasaba salary increment tewasaba na kweyongera mu byanfuna byo kitegeeza nti oli mu kuloota ng'otunula ebirooto osobola okubituukiriza singa bibanga bijja mu busobozi bwo tunuulira omusaala gw'ofuna tunuulira ennyingizaayo otunuulira ensaasaanyaayo weebuuze nti kino ne kino nsobola okukikola mu mwezi guno oba mwaka guno kijja kuyamba n'abategeezezza abantu ab'enjawulo bazze down board nti probably Monday Inshallah inshallah Monday tujja kubanga tugulawo estate ya fempya egenda okuba ndowooza emu kuzikyasinza okuba eza layisi ku bukadde 6 n'ekitundu fuuti 5 ku 10 ate nga kuliko n'ekyapa ekya private mile land eky'obwannannyini poloti 2 kitegeeza nti zikola 10 ku 10 bwe bukadde 13 tubadde ne poloti buli 5 ku 10 nga za bukadde 13 15 bukadde 10 kaakati zobadde ogulamu poloti 2 zobadde ogulamu poloti 1 zigenda kugulira poloti 2 zobadde ogulamu poloti 2 zigenda kugulira poloti 4 do you know what it means tulinde bulinzi by Monday just nakibagame tweteketeeke kubanga abantu bangi babadde bagamba mwami Lugonvu kinguddeko bugwi ate kaakati nedda bannange seetegese ate kaakati kankubire gundi naye tulina grace period eno yonna eya tomorrow is a Friday tulina Saturday tulina Sunday by Monday tujja kubanga twabyakyabye n'abaweeza dda ssente zammwe by Monday mujja kumpeereza abantu bamu okujjako abangamba nti mwami Lugonvu siinayo muntu wange naye bw'oba ng'olinayo omuntu nga wampeereza ssente zo by Monday ojja kuba omunsindikira bagende babeere nga tebafuna ettaka lya poloti zino waliwo eyabadde aŋŋamba mwami Lugonvu distance ogitugamba mu kilometers lwaki togitugamba mu mayiro ewali kilomita 4 kitegeeza nti wabawo mayiro ndooza 2.5 zimayiro nga 2.5 kilomita nya mayiro nga 2.5 kakati nze mba njagala nkugambe kiri kubanga ne mmoroka ze tulina kati zibalira mu kilomita omuntu bw'atayiminga distance ye agenda ogigira ngeri mu kilomita ezemu wakati bwe gamba mayiro oli ajja kutayiminga kilomita agenda okuga nti wangambye mayiro 2.5 ate kakati nganda batuyingidde sa naye nga abalira mu kilomita so kinyangwira naye waliwo mayiro waliwo kilomita 4 okuva ku main road waliwo mayiro 2.5 okuva ku main road okutuuka ettaka weriri eri abo abatunuulira nti nguze olwaliro mu myaka 2 mu mwaka gumu wenguze obukadde 6 njagala abantu batunuulira kola magoba njagala omuntu agamba nti I need to invest my money somewhere tewali kintu kyogenda ku investinga mu sente kisinga ttaka nabadde njogera ne muganda wange Balamaga Frank nangamba alina muganda we yagula ennamagoma mabega yagula fuuti 5 ku 10 ate nga si kyapa yagigula obukadde 13 ennamagoma kati wakyagulika teweemonkoolera wera temumbuuza nti ki
tewakyagulika bw'oba tolina bukadde 40 kudda waggulu weesonyiwewo 5 ku 100 yaawo. Kaakati bw'agigula obukadde 13 nga talina kyapa agenda okudda nga baagiriye budde. Mu kudda nga baagiriye budde nga baagituteeko amakati kyenkana ne bamuwa obukadde 18 ate si biro bino. Kitegeeza nti wadde yali efuuse ya kitundu yali emaze omukolera amagoba ga bukadde 5 mu bbanga lya myaka 2. Tewali ttaka lyoguze bukadde 6 olwaliro, mu myaka 2 ne liba lya bukadde 6 nedda. Era bw'oba okimanyi nti ogenda kuzimba mu myaka 2 mu maaso, ng'okimanyi nti kati z'olina ssente zigula poloti, olina okuddamu okunoonya ezizimba, gule wantu w'osobola. Abantu bangi baŋŋamba nnyo mwami Lugonvu nnoonyawo enteeka rentals, naye tonnafuna na za rentals ate n'ezigula poloti nazo ogenda ziri ebula. Nkibagamba nnyo nti ebiseera ebisinga tugule we tusobola mu kaseera ako, kubanga enkya tetugenda kusobolawo. Era nze nabagamba nti sirigenda nkulaakulana gyeri, ngenda nkulaakulana gyeyolekera. Bw'eba nkuba njagala enveeko mabega so si kutomera nkuba nedda. Njagala nange otuuka akaseera nga bakubuuza nti wafunawo otya wano, nga wagula obukadde 6 n'ekintu obukadde 7 nga wa bukadde 15 naawe olinyumirwa. Eyagula bupoloti bwo 4 kitegeeza nti mu myaka 3 osobola okutundako obupoloti 2 ne bukuzimbira. Oba ebyo bintu bitegeera oba tobiroota? Ogula otya kapoloti ensangi, kanjogerere ku nsangi, n'ogula kafuuti 25 kwa 3 ate n'omala okukagula n'ogamba nti kanzireyo mpaka seezi kazimbamu, ogenda okudda nga neiba yateekamu ttooyi. Kubanga oleka 25 kwa 3 oba okussaamu ttooyi ewasigala wagendawo. Mulimu n'abantu abalina ttooyi ng'etudde ku fuuti 25 kwa 3. Kaakati gwe ate ke wagulanga akapoloti. So byebyo ndowooza byebyo, naye eri abo bwe tulina endowooza yemu, kubanga sikkiriza nti entegeera yange yenaaba entegeera y'abaanedda, naye eri abo abantu, eri mmwe ebintu nga mubirabanga bwe mbiraba. This is a great opportunity for us. Nga mubirabanga bwe mbiraba, ababiraba obulala tujja kulinako opportunity kaffe maaso awo. Waliwo gaa nti anze njagala kugula ewaakula edda, era naze 5 gye ziri. Waliwo n'abagula ez'ekikumi n'ez'ekikumi-mu-5, waliwo n'abagula ez'obukadde 2 ennamugongo. Abo nabo gye bali. Naye nze njogera ku baganda bange bwe tufaanana, bwe tumanye ennaku yaffe, bwe tumanyi nti akasente ka kunoonya, tuli ba bukadde 10, bukadde 12 benjogerako. Bali abaguuda abaana b'abaminisita abaazikoze ne ziwera, tetunnabasobola. Mukama bw'anaatwanukula tujja batuuka, naye tukyali ku ffe abali mu kwezimba. Kati tunoonye wajja obusobozi waffe ate nga tuguze mu kyapa. Yes, bwe kityo kigenda okuba bukadde 6 n'ekitundu. Waliwo ababadde baŋŋamba mwami Lugonvu nyinako obukadde 3 kisoboka mukwano. Mbadde nkuwa poloti ya bukadde 10 ne gamba waakiri sasulako obukadde 7 oba 8. Olina muwa poloti ya bukadde nega mwami Lugonvu nyinako obukadde 8 bwangu onaabukkiriza. Ate kaakati ndeeseyo 6 ekitundu ndowooza. Era nagambye nti kati bwe tunaleeteyo obukadde 2 wadde tesobola kubaga mwami Lugonvu nyinawo 5 gange sokugakwata, naye at least tukkirize nti waakiri ekitone ennyo bw'oba ng'oziina wejjengako ebbanja. Tokkirizanga kuba na bbanja mu bulamu ng'olina obusobozi obwejjako ebbanja. Naye bwe kiba nga kigiraagiramu, waakiri tandika ekitone ennyo n'obukadde 5. Era ababadde bagamba mwami Lugonvu tunaatandika na mmeka? Tujja tandika n'obukadde 5 waakiri. Manye nti nsigadde mba nkoze bubi nti waakiri akakadde akamu n'ekitundu ate ekyenjawulo kye nnyina nti nze ne bwe nkuwa ku bbanja temubamu interest. Kino kyoga nti bw'ogula kashi zino bw'ogule zisigala ze zimu, era nga nti ya 6 kitundu sasulako 5. Bw'oba olina 5 ekitundu obusasule. Muganda wange ali Malaba, muganda wange waliwo eyakedde okumpeereza akasente kaali Malaba. 5 ekitundu bw'oba zina zonna wejjeko ga nti ekyo nkimaze kati ebbanja ndejjeko. Tokkirizanga kuuma bbanja mu bulamu. Ebbanja limalako emirembe ate ebbanja likuba ebisiraani. Omuntu gw'oba akubanja bw'olwawo musasula atandika okukolimira. Ge mazima nze mbirabyeko. Omuntu gw'obanja akubanja bw'olwawo musasula atandika okukolima. Era biseera ebisinga waga nti gundi amanja naye kansooke mmalirize kino. Munnange nakyo tojja kimala.
kubanga naye asigala atolotoma. Buli lw'olibeera mu bulamu bw'ensi nga mulimu abantu abakutolotomera, obulamu bugenda kukubeerera buzibu. Kubanga amalusu g'abantu, ebigambo by'abantu, amaloboozi g'abantu ge gatuwa emikisa. Bw'okola ekirungi omunaga nti mwami Lugonvu weebale nnyo, weebalire ddala, emikisa gyo gyeyongera. Mukama akuwa omukisa, emikisa gyo gyeyongera. N'olwekyo nja kugamba nti bw'obanga oli mwetegefu, waliwo baganda bange babadde bambuuza kigenda kubeera kitya, tujja kuba ready by Monday inshallah. Tujja kuba ready by Monday, tujja kubanga tugiggulawo ku bukadde 6.5. Bw'obanga ozina mu cash ate nga kyapa ekya private mail, kwezo sente kwe kubeera n'ekyapa kyo mu ngalo, kwezo sente obukadde 6.5. Tewaliwo bino byagamba nti ate kakati ettaka lino nze nzikiriza byotwala weesaleko. Mala kusalako akapolitiko ne kafuna ekyapa n'osigalira ekintu kimu kugamba nti kankikyusa kizza mannya ga Lugonvu nkiteeke mannya gange oba ntegerekesa kyosigalira kyokka transfer yokka gy'obeera osigalidde. N'olwekyo bijja kubanga oba oliawo betwanguyira. Olunaku olwaliro tugenda kwogera ku ki? Leero Lwakuna njagala kusaasira, njagala kuyozaayoza at first katusooke n'ekirungi abaakagwa mu mukwano. Era nga okyakubira n'omwagalawo n'omubuuza nti olidde bulungi, olidde ki? Ekuwoomedde, olidde ennyama? Nze kale ennyama sigyagala. Olidde byennyanja? Maama, ondiddeko fish. Obugambo obwo bunyuma, naye weetegekedde enkya. Kyova olaba abasajja nkibagamba, ekintu ky'otaakolere mukazi olwaliro, ky'otaakolere mukazi enkya, kankiddemu. Abasajja mbagamba, ekintu ky'otaakolere mukazi enkya tokimumanyiiza olwaleero. Bw'obanga okimanyi nti oli wakomawo ku ssaawa 6 gwe mulimo gwo, tewali nsonga ekuleetesa kati nkola okuba wakamufuna okumawo ssaawa 2. Bw'onaatandika okudda ku nnomo ye essaawa 6 agenda gamba ova mu bwenzi. Omusajja tolina nsonga ekuwomeresa ddoboozi ng'okimanyi oba oggoka. Yogera mu ddoboozi yetuufu erisinga okuwoomerera. Ebintu bino bye twogerako, love enyuma, naye abantu bangi banyiiza olwa love. Love mpoomu, naye abantu bangi essanyu libaweddeko olw'omukwano. Bizinesi zoonoonese olw'omukwano. Amakampuni gagudde olw'omukwano. Olengera ne famire tezikyategereka olw'omukwano. Naye kyonna mu byonna ki? Okwetegeera. Tosobola kunywerera mu bufumbo, tosobola kunywerera mu mukwano ng'onoonya musajja akwagala. Tosobola kunywerera mu mukwano ng'onoonya mukazi akwagala. Bw'obanga onoonya patanawo, olina okunoonya omuntu bwe mweyagala, bwe mwetegeera. Gwe ne bw'onaaba ng'oyagala omuntu nga ye takwagala, love tegenda kubeerawo. Ne bw'onaategeera omuntu nga takutegedde, love tegenda kubeerawo. Ekikolimo ekisooka mu bufumbo, ekikolimo ekisooka mu mukwano kwe kutandika okweteebereza. Ekikolimo ekisooka mu mukwano bakuyita okweteebereza. Olunaku lwokera ku makya n'otandika okuteebereza bbaawo nti yandibanga alinayo omukazi omulala. Lwe lunaku obufumbo lwe bugenda okusaanawo. Abantu bangi nga weebali bali abanywa naye ng'obufumbo bwasaanawo dda. Olunaku lw'ogenda okuteebereza mukyalawo nti alinayo omusajja omulala, lwe lunaku omukwano lugenda okusaanawo. Era lumu kijja kukusimatuka nti genda bakuwe. Ebintu bingi bye tulaba. Tobuuzanga musajja gy'ava, kubanga agenda kukola ebintu bibiri. Either agenda kukugamba amazima oba agenda kukulimba. Kyabuvunaanyizibwa nti bw'oba osimbula oba bw'oba okola ki, omwami agambe nti ngendako kwano nja kulwayo. Communication nkulu nnyo. Kigambo kutandika kuteebereza, suspecting someone kyekyobulabe. Kubanga ogenda kutandika okulaba nga buli kyakola, nze kankubuulire, bw'oteebereza omusajja nti ava mu bwenzi, accidentally abeera yakadde waka naga kamalire ddala okufuuyisa omulundi gumu. Ng'atuuse n'ewaka nga tava na mu bwenzi, naye olw'okuba omuteebereza ate nga ne Mukama ayagala akubonereza, naga kamala okufuuyisa. Ogenda okufuuyisa wali okudda, zipu n'agyerabira, laba ogukira ku zipu ate oteebereza nti ava mu bwenzi. Kiki olowooza? Ne zipu tegugisibye. Ebintu bino tusobola okulivinga life eri humble nga tetulina bizibu ebyo. Lwaki? Singa twejjamu kigambo kweteebereza, singa twessaamu obwesige, okwesigaŋŋana. Bw'obanga okimanyi nti omukazi oyo alabika mubalizi, toyingiranga bulamu bwe, kubanga agenda kukulumya omutwe.
omukazi gwotebereza nti waliyo bayagala abalala toyingiranga mu mukwano gwe. Nedda bino tubirabye wangi. Lw'onaakera ku makya n'oteebereza nti bbaawo ayagalana n'omukazi oli, accidentally ogenda kuba otambula balabe nga beekuba akaama. Naye gw'otateebereza ne baba neekuba akaama, ne bw'anaamwenya n'ono n'amwenya era tewali kibaawo. It's fine, kya bulijjo. Naye bw'oteebereza ne bw'anyiiga n'oli n'anyiiga, ono n'atuula wano n'oli n'atuula wali, ne baba nga batambula ono n'ayita wano n'oli n'ayita wali, olw'okuba omutima omuteeberezi n'ebirowoozo ebiteeberezi byakuyingira dda, era olwamulabye ne kimweyisa eri ne kiyita eri ssebo, otandika buli kantu okkalingereza. Tewali butwa mu bulamu bw'ensi eno nga kintu kino. Essimu eno kyekyobutwa ekisingira ddala mu bufumbo. Ng'oyagala okufuna emirembe, omusajja tessimu y'omukazi. Ng'oyagala okufuna emirembe, omusajja tessimu y'omukazi. Waliwo ebigambo ebitakyalina nnyo makulu okubikuyita. Kale dear, sweetheart, okay dear, kale mukwano, kale munnange. Naye bw'onaaba otandise okuteebereza n'oscrollinga ku messages, ogenda okulaba nga messages zisinga okubeeramu zonna zikulaga ziriko darling. Darling kale kiba kinene, naye ate nakyo kati baakigonza tekikyalina nnyo seeri awo. Ole okay darling, no problem darling, okay baby. Twabifuula ebya bulijjo. Messages zino z'ogenda okulaba zigenda kukuleetera obuzibu. Ogenda tandika okuteebereza bbaawo, ogenda tandika okuteebereza mukazi wo kubanga osanze message mu ssimu z'otamanyi gye ziva ne z'otamanyi bwe ziri. Olunaku lw'onaatandika okulumika amasimu ga bbaawo owedde, olunaku lw'onaatandika okulumika amasimu ga mukyala wo owedde. Bino ebintu bitwale nti bya bulijjo. Mulekere essimu yo, akulekere essimu yo. Ne bwekuba mugambe essimu ye evuga, naye lw'onaabikula okulaba ani akuba, mbw'ogikebere. Nyina ekintu kimu, onoonyeza ki okumanya amazima nga gagenda kukulumiriza oba nga gagenda kukuluma? Ne bwe bagamba nti bbaawo alabika alinayo omukazi omulala oba mukyala we alinayo omusajja omulala, tokeera ku makya kusoberera simu gitinkuula. Okyamwagala okujjako ngo wookera ku makya n'okwata essimu y'omwagalwawo, manya nti otandise okulima olubimbi lwe olubaawukanya, kubanga tewali muntu asobola kukwata essimu ya mwagalwawo kumala wiiki n'etabaawukanya. Bw'otandika okulondoola essimu ne bamukubira ennyo obuzayi lwaki bakukubira nnyo, n'eddoboozi lyakozesa ye lwaki ayogera bw'atyo, ne movement z'akola otandika n'okusoma amaaso ge, n'okkuba essimu n'avaawo n'agenda ayogerera wadde nga wano waliwo abantu lwaki avuddewo, kubanga omutima omuteeberezi gwakuyingira. Olunaku lw'ogikwata n'omugera ng'agenze mu kinaabiro n'ogibikkula, lwe lunaku lwe mugenda okwawukana. Bw'oba okyayagala bbaawo tessimu, bw'oba okooye obufumbo noonyereza essimu. Abantu bangi bagudde ku byama olw'ekintu kino. Abantu bangi omukazi asobola okuba ng'alina ebintu by'akola naye ng'akwagala. Nze mmanyi amaka mangi ng'omusajja mwavu, sikyogera lwaki, ng'omusajja mwavu, ng'omukazi waliwo omusajja asasulira abaana school fees. Wangi nga waliwo omusajja asasulira abaana school fees. Omukazi ayagala obufumbo bwe naye n'abaana ayagala basome. Ayagala obufumbo bwe, omusajja gwalina tasobola kuweerera baana. Naye gwe njagala nkubuulire, wali obaddekaawo ne weefumitiriza obulamu mukazi wo bw'ayiseemu okulabirira abaana bo? Omanyi ebikemo by'ayitamu, omanyi by'agumira. Kati bw'oyagala obinoonyereza owedde n'omusajja bw'atyo, kyova olaba nze nkibagamba nti tewali kyabulabe ng'abaagalana ababiri
oba abafumbo ababiri okolera mu kampuni emu. Bwe batalemu emirimu gya kampuni, obufumbo bwabwe bubalema. Abafumbo ababiri nga bali mu kampuni yemu, anti omukazi agenda kuwalana buli mukazi munne, omusajja ajja kuwalana buli musajja munne. Gwe bw'obeera ku kampuni ebintu bimwe okolakola okwekwata mu kiwato ekyatuka tugende tulye lanchi ebyo hi good morning, bw'olaba nga babikola mukazi wo osobola okuguma. Nedda, olowooza tebabimukola. Just tobaayo. Toyagalanga kulingiriza ki ekikutwala ku mulimu gwa mukazi wo. Toyagalanga kulumika. Bw'oba okitadde kiterumu, baŋŋambye mwenzika munoonyereze okujja ggwe ddalu. Bwe bagamba nti bbaawe ali mu bbaala wali alina omukazi ng'oyagala omutima gukakkane sigala waka omulinda dde, bajja kukubirayo ecupa. Kubanga oli omukazi afa kimu kwongera kwonoona. Abantu bangi basuulawo amaka abakazi kubanga wategedde omusajja yafunye omukazi omulala. Ate woolina okunywereza laavu. Abakazi bangi akeera ku makya eyafumbanga amazzi takyagafumba kubanga ateebereza bbaawe kubanga alina omukazi omulala. Ate mbadde nti wewandikoledde ebirungi kubanga bw'otabikola ate oli gw'oteebereza ajja bikola. Kubanga n'oweeri aba anoonya nsobi zo. Wafumbanga emmere n'oboobeza kati oteekayo eminwe n'ogandaba ne bwengufumbira era bye muli mugamba obudde mbalaba. Omusajja ne bw'omukolera kitamatira ye sigala ng'obikola. Abasajja bangi mbalabye abaali abenze ne bamala ne bagaa nti bannange newankubadde ntabadde naye ekikyala kino kisobola okuŋŋumira. Buli musajja amanyi omukazi asobola omugumira. Ate abasajja baagala abakazi basobola bagumira, n'abakazi baagala abasajja basobola bagumira. Kakati gwe bwesuulamu akambayaaya byonna bye wakolanga n'obivaako, jjukira oli atandika butandisi. Buli lw'oliwulira nti bbaawe alabika alinayo omukazi omulala, jjukira obukodyo bwe watandikirako. Bupafyumu bunoneyo. Bw'obanga bwe yaddanga nga bwewamalanga okunaabanga munda walekanga talatibu, tolina kikwambaza jjiini kati. Nayiti ezinyereketa zinoonye. Eriiso limonzoole kubanga muli mu competition ensi yakuvuganya. Biringa ebyekisiru. Era aliwaga nti awo neeyombekera. Onaakomawa. Abasajja atuuka n'amatira. Waliwo abasajja akeera konyaga nti sikyalina kye nnoonya. Sikyalina nsonga lwaki. Okitegeera? Sikyalina nsonga lwaki. Abo gye bali. Ate tekiriiko myaka si bukulu kubanga waliwo n'ow'ensanvu akyawankawanka. Waliwo n'ow'ensanvu akyawankawanka. Naye waliwo omuntu agamba nedda ndowooza tewakyali nsonga engwiranya. Kansigale ku mukyala wange omu. Yantegeera after all. Kubanga twagala batutegeera. N'abakazi bangi ogenda okumufuna nga bayiseemu be bangi. Naye atuuka naga nedda. Tewali nsonga lwaki nkyayagala abasajja abalala. Kati gw'ogenda kuŋŋamba ki? Byonna by'oŋŋamba baabiŋŋamba kanse tolinga enfumbe. Abasajja batuuka n'abakazi batuuka nakkakkana. You get me? Naye buli lw'olirabanga nga waliwo okutaataagana olina kukkakkana. Kubanga buli lw'olirabanga empewo nga y'amaanyi naawe n'owaganyala waliwo ekigenda obutasigala. Naye ebiseera ebisinga omuyaga gutwala ffe. Bangi abali mu maziga lwe wabikula essimu ya bbaawo lwe walaba meseji y'omukazi omulala. Kigenda kuleka ki ekimu? Nedda. Lwaki ogibikkula? Gwabadde mu ssanyu nga mweyagala. Lwaki onoonya obutwa? Lwaki onaawuuze wali obutwa ng'omanyi kyosangayo era nga bwe nakiteebereza bwe kyabadde? Luli wabadde oteebereza kati kifuuse kya reality. Omutima ne gukulunduga. Oyagala kusanyawo bufumbo bwo? Bw'oba okyabwagala bw'ozuula amazima n'obutaasa. Waliwo n'abasajja nga yanoonya dda w'omanyira. Naga nti kasita okitegedde nno. Kyekyo olinayo namba 2 obwedda yeekookoota kati k'okitegedde akitongozza.
njagala bagamba ekintu kimu nga mwagala okubeera mu life enongi baawo bwakomawo kitwale nti ze ssaawa zasobodde okudda bw'oba tokyazisobola tambula butambuzi ogende naye bw'ona ayagala otandika okunoonyereza ogenda genda n'omutima gukkuba bufumbo bungi obusaanyeewo naye ng'ekibusaanyawo n'ekibwonoona be bakazi okwagala okunoonyereza ennyo baawange asibirawa mu bbaala abeera naani mugobe eŋŋambo oyo akuleetera olugambo lwa bbaawo yowe amanyi gy'ali akubuulira nga bbaawo bw'ayenda wowe amanyi gy'ali akubuulira nti bbaawo ayenda naye nga ye akubuulira sinamufumbo bendako mwende ye nga tagenda n'agamba omukazi gwa bbiro omusajja nti bbaawo nze mwendako naye najja ng'akuleetera olugambo bbaawo ayenda buli kawungeezi abeera mu bbaala wali akola bw'ati bw'oba okyayagala emirembe bye bigambo by'olina okwesonyiwa bw'oba okyayagala emirembe olina okweggyamu embeera eyo okakkane bbaawo nga gw'omutegeera mukazi wo nga gw'omutegeera bw'onaatandika okufunamu embeera eteebereza nti mukazi wange alabika ayenda bw'onaatandika okufunamu embeera eteebereza nti bbaawo wange alabika ayenda ogenda kutandika okola ebyo byennyini by'oteebereza ogenda kutandika okulaba ebyo byennyini by'oteebereza oba bituufu oba si bituufu ekikulu mu byonna kwe okukkiriza nti nze ndiwo bw'oba mukazi n'omanya nti gwe nnamba emu bw'oba n'omukazi n'omanya nti ye gwe mukyala gundi ebisigadde saagala kumanya nze waliwo abakazi ababikoraga obwo bumpawooko ebyo tebimalira budde yes time ejja kutuuka omusajja agane mukazi wange aŋŋumidde oluna bingi byetusobola okwogera naye olwakadde nzikirize nja bagumya kimanyi nti bangi abali mu maziga bangi abalina ebisoomooza bw'abanga bbaawo akyakwagala nga tagobangako mu maka wabweru wanyiga era wookya kubanga bangi abatabalina babaagala tova mu bufumbo bw'olimu ofaanana oli kyalimu bw'owuliranga nti bbaawo alinayo omukazi omulala manya nti ayendako mwende gwe nannyini bw'onaava mu maka ago ogenda kufuuka oli afuuke gwe kubanga ajja mmuleeta ewaka lwaki ogaba gaapu eyo mbagaliza ekiro ekirungi